abakiriza Yesu munsi yonna bakyamye ebiwobe munsi ne mukulu basebe ne banyabo abandaba abampuliriza William Gaston Baguma era ndi muhandisi nga we maze kukiraba abasoose kulaba video zange ndi muhandisi yatumwa Yesu Kristo mu 1998 nga nzize kuwandiika ku kukyama n'okubulawo kw'abagoberezi ba Yesu Kristo bali mu nsi kati kwe kubikirwa kwe nafuna era ndi muhandisi kumala emyaka 36 Wandiko byange bitaraze mu mawanga mangi mu Bulaya, mu Amerika, mu Asia, mu Australia no mu mawanga Africa. Era wandiko byange bibadde biyita mu posta okutuuka ku bantu ab'enjawulo mu mawanga kontinenti zonna. N'ekyo obuwandiisi bwange bujje n'eddagala, bujje n'ekyokukola ebizibu byonna bye mulaba biriko enkalu mu nsi eno, ebizibu bya amadiini n'amakanisa agemulaba njawukana zaabwe, bano bakatuliki, bano baprotestanti, bano basiboniside, bano balokole bakayanja, bano balokole ba bujingo, bano balokole ba serwadda, bano basenyonga n'abalala nga bwe mumalayo eyo mu byalo wonna nga buli kibiina kirina abagoberezi baakyo na buli musumba alina abagoberezi be. Kabonero ka kukyama era najja mukama waffe andeeta okuwandiika ku nsonga eno kugiraga ensi nti abakkiriza Yesu Kristo mu nsi bakyama. Enjiri ya Yesu Kristo yakyamizibwa, ekyamiziddwa mu nsi yonna. N'ekyo ku mulundi guno nse kwogera ku Uganda ng'eggwanga. Uganda eggwanga lino eggwanga lyalondebwa Katonda. Lino ggwanga ddonde, abantu bangi tebajja kukiraba bulungi, naddala b'ebyobufuzi, naddala abato basobola obutakiraba mangu, naye ekisa kya Katonda kibayambe kugoberera ebintu bino byenjogerako. Uganda ng'eggwanga mu nsi yonna, Uganda ggwanga ddonde. Katonda yalironda nga lyakwesigamizibwako revival y'ensi oba enkyukakyuka y'ensi eby'omwoyo nga bwe biri mu buwandiisi buno. Obuwandiisi buno yenjiri mwemuli enjiri Uganda gyerina kutunulira n'egikwata n'egitegeera n'egitwala mu mawanga amalala gonna mu nsi. Ekyo Katonda bwe yakisalawo bw'atyo, era abantu bayinza okugandiika kati Uganda ng'eriko ebizibu wabba otunaba ne Uganda embeera zaabwe, entambula zaabwe nga bwe mulaba ly'eggwanga limu ku mawanga gagerwako agalina ebikolobero, bubbi, enguzi, kibi nkagamba bufumbo obuli mu Uganda kuva ku byalo embeera za Uganda. Naye lino ggwanga ddonde, Katonda yalironda okutwala revival y'ensi mu nsi yonna. Kubanga mbategeeza nti mu Isirayiri ebika 12 gy'Abayisirayiri mwalimu n'ekika kya Yuda. Yesu Kristo mukama waffe mwe yava. Ebyawandiikibwa biraga nti ekika ekyo kya Yuda kye kyali gisinga kubeera ekyebikolobero mu bika byonna bya Isirayiri. Era buli kiseera kyabangako okunenyezebwa kunene eri Katonda, nga mutuufu ekika ekyo kya Yuda kijjudde ebikolobero, kijjudde bubi bungi, naye mwe mwava omulokozi Yesu. Ekika ekyo kya Yuda mwe mwava omulokozi waffe Yesu Kristo mwe yazaalibwa. Ne Uganda newankubadde mugiraba ng'eggwanga erimu obubi biki, naye bwe kityo obubi bwonna bw'omu nsi bulabikira ku Uganda. Era bw'olaba Uganda ebyamu mu maka, mu nkolagana z'abantu, mu maddiini n'amakanisa bwe gayimiridde, ebintu byonna bye mulaba byonna byebyo enkyukakyuka y'ensi yakutandikira mu ggwanga lino. Era obuwandiisi buno mubwetegereze n'obwegendereza, kubanga olwaleero nja gutwaliramu n'omukulembeze w'eggwanga lino alifuga kati. Ate bwe nabyogera banabyobufuzi omusajja bamuwadde sente Museveni kakati. President Museveni yagenda yajja wano okufuga Uganda 1996 ate 1998
obuwandiisi buno ne bukka. Yali yakamala emyaka ebiri ku ntebe, era Katonda yalina ensonga lwaki obuwandiisi buno yabussa ku nsi mu mulembe gwa Museveni ng'ayingiddewo. Katonda agoberera nnyo abafuzi baba naleeta kino ku nsi. Abafuzi akireeta ku bafuzi kubanga bwe mutunula Museveni yali ampuliriza nti Mukama waffe Yesu bwe yazaalibwa mu Isirairi nayiganyizibwa nga mwana muto. Yusufu n'alagirwa Katonda kumutwala mu Misiri. Abanasoma ebyawandiikibwa bajja kukimanya nti eyali amuyiganya bwe yafa, Katonda yalagira Yusufu okuzayo omwana, ate nga mutabani we yali amusigidde, naye Katonda yali akimanyi nti kati ekyo kizibu kiweddewo. Byonna ayogera ku Pulezidenti Museveni naye yennyini tabimanyi. Era abantu bangi beebuuza amagezi ga Museveni n'amaanyi ge gavaawa. Amagezi ge, ekibi ky'Abafrika tetutera kugoberera bintu gamba nubwo bali badde bavumbuzi baffe abayiiya baffe. Abafrika tebabasaako omwoyo, bintu byonna bibitwala nga bya bulijjo. Naye mbategeeza nti revival y'ensi gyenjoddeko ekwata ku ggwanga lino Uganda ye yaleeta Museveni kujja kufuga eggwanga lino. Revival y'ensi ekwata ku nzikiriza, ezikiririza mu Yesu Kristo. Mbategeeza nti amagezi n'amaanyi ga Museveni okuva nga muto si ga buntu, nedda. Abannayuganda bagiyinza kukiraba nti kya bulijjo, nabala bajja kulowooza nti Museveni ono olowooza Museveni nze mulaba muki, mulaba mu Museveni mulaba mu bifaananyi, mulaba ku TV. Nawano bwe social media bweze kati wetandise okugitunula bwe mulaba Museveni olwo yansangawo ne Kasanda, yansanga Kasanda nga ndi waliwo twalina omwoleso gwaffe ngaabana Kasanda ng'aze kutukyalirawo, naye teyamanya teyandaba tamanyi. Nange sirina kintu kyabaawo, sirina ki Museveni kyali kisigaliza naye namuwandikako 2017 nalungamizibwa okuwandiika ku Pulezidenti Museveni 2017, era ekiwandiiko abantu n'abalala b'e Kasanda nakiweereza. Ekiwandiiko kyo nakiweereza n'abantu bangi mu Uganda kikwata ku Pulezidenti Museveni. Engeri ekiri nti abantu bankyusiza niteeka mu Luzungu, mu Luganda ne bateeka mu Luzungu. Mwalimu akasobi kaalimu mu kiwandiiko ekyo katono, naye kanziyiza kugenda mu maaso n'okugaba ekiwandiiko ekyo, naye nali maze kukigaba. Nga tukomyewo ku Yusufu alagirwa kuuza omwana okuva mu Misiri amutwale amukomyewo kubanga bamuyiga abaali baagala kumutta bafudde. Byantibwa bigamba. Newankubadde Yusufu yafunamu okutya ngaye ng'omuntu, naye Katonda yali amulagidde, naye kukyusa bwe yamugaa nti ate omutwale eno muze mutwale eri olw'okutya kwa Yusufu. Mujja kuba musoma basebo ne banyabo, mujja kuba nga mubitunuulira mubifune, mutegeere nti ebyandikibwa bino nga bimbategeeza nti bwe njogera ku Yusufu, bwe njogera kutwala omwana Yesu ne maama we mu Misiri, ekyo abasoma Bayibuli bakimanyi. Bw'atyo Katonda yatunulira obufuzi bwaliwo okumuza.
nekyo Katonda kuleeta revival okusabuwandiisi buno yeyatunuli ate Museveni nga yakajja mwaligambye mbyogera kati kubanga mulaba Museveni natandika kufuna ebiwandiiko Museveni amaze emyaka 2 nga afa Uganda nekyo yali akatuula wano ntandika kuwandika ebiwandiiko bibiri ebikadde bibadde biva mu America mu Bulaya mu America mu Asia mu Australia ebiwandiiko byatandika kujja mu bungi wano mu mwaka gwa 1991 okuvaawo ebiwandiiko bitandika kubanga ebiwandiiko byange obuwandiisi bwange ebiwandiiko byali bisomebwa mu mawanga mangi. So nolwekyo President Museveni Abannayuganda balina kukimanya nti okusinziira ku byafaayo bye n'obuzaaliranwa bwe amagezi ge tegabifaanana n'amaanyi ge. Mufumitirize mpolampola Museveni amagezi ge n'amaanyi ge tegafaanana ebyafaayo bye n'obuzaaliranwa bwe. Lwekyo ekirimagabo ekyo Katonda yamuleeta olwa revival y'ensi eno, yamuleeta olwa revival y'ekanisa, revival ku njiri ya Yesu Kristo mu nsi yonna. Kati nno ye kujja bw'oba mutunuulidde bassebo ne banyabuli wakuba nti temufaayo buli kintu mutwala ng'ekya bulijjo, ne mutuna ebyafaayo bya Museveni okuba nga akyali muto nga bwe biragirwa okuba nga ali mu ssomero ntale najja ogenda kumuwulira ate nga ali mu intelligence ya Obote Musonyoko ya Obote, ogenda kumuwulira nti natuuse ate naye Museveni agenze Tanzania. Naawe mwebuuza banfuliriza nti Museveni mutuufu kusinziira ku byafaayo bye n'obuzaaliranwa bwe Nyerere yamumanya ngaani? Kubanga naawe wampuliriza oli mu Uganda naye batono nnyo abasobola okumanyibwa Museveni nti nkumanyi bulungi era tusobola kutuula ntunyumya. President Museveni bannange mwetegereze, mbategeeza nti amagezi ge n'amaanyi ge gava eri Katonda so si maanyi ge ng'omuntu, si magezi ge ng'omuntu nedda. Era singa tekyali bwe kityo n'okuntebe eyo yalibadde takyagiriko. Naye ne buwandiisi bwange buno bwempandiise mu mulembe gwa pulezidenti mulala bwali badde busanga ekizibu kubanga ebiwandiiko byange bigumu, mbadde mbiweereza mu mawanga mangi gabaga nti Bannayuganda ne befuna, n'ebiwandiiko byange kizibu nnyo gavumenti okubigumikiriza kubanga ebigambo byange bigumu era mululuuza oba ddagala likaawa. Era wano wendi Kitongo ne President Museveni yalibadde gavumenti ndala yalibadde ega nti bano bakolawo ki wano, teyanizikiriza yalirwanaganye ega nti yalibadde kunjiganya omusajja ono abwanakolawo kijja baffe. Naye mu mulembe guno gwa Museveni obuwandiisi bwange bwebutambulidde wonna. N'ebiseera ebyo mbadde mbitwala Kololo, muwala we yabadde ateddeyo olukuŋŋaana naye nabitute Kololo era nga mbigaba ebiwandiiko byange mbigaba. So nolwekyo ebyafaayo bya Museveni okuva nga muto mbategeezezza atali mwana wa Wagombolola, atali mwana wa minisita, atali mwana wa MP ayava mu kiraalo ayava mu kiraalo munti omuntu ono musuubira nti amagezi gano gaza kukozesa ddala mulaba nti amagezi ga muntu wa bulijjo ga muntu buntu tebandi mabega ewate okubeerawo kiriyo. Waliwo ekyama kya Katonda ekiri mabega omusajja ono. Oba mumpulira oba temumpulira kubanga nze njogera nga sirina
netaga ku muntu yenna sibano abagamba ndi Museveni nti munange nasuze bubi mpa kino nze ndi mulimi naliko no mu mpaka za Uganda 98 ifaamu yange yagenda mu mpaka za Uganda Museveni yasanga ni mulimi wa era ngojeko okubeera nga yafuze gwanga ino sina kye nali nfunye mu kuva mu gavumenti ndiba nafuna ekintu kya mitwalo ebiri kyali kivudde mu gavumenti bwe nawangula n'empaka nali wakubiri mu mpaka z'ebyobulimi benavuganya nabo nziyukira n'abakozi bamu mu kitongole kya agriculture banzibako ebintu ebimu bye bampa byebirabo nolwekyo kakati sibyawo okugamba nti wa Museveni ninakye naye nze mbategeeza ndi Museveni era ekiwandiiko kye nafulumya 2017 nategeeza nti bannayuganda muwumule ekyali kitegeeza kubanga buli ekiri mabega w'obufuzi bwa Pulezidenti Museveni abantu kimutosobola okulaba okugyawo Katonda nga kibabikulidde abaayi atuuze Tanzania otandise muntu ki otandise obuyekera otandise kutendeka bayekera mu ggwanga ly'abandi toli mwana wa Pulezidenti kamba olaba amagezi ago malala naawe kenyini ali eyo wepimemu ojja kugisanga ndi si kyabuntu buuno ali mu mawanga eyo simanyi South Africa simanyi mu bakisano simanyi bani mu Mozambique agenze eyo abaayi muntu wa kika ki betemulaba nti muntu ono alina amagezi amalala n'obuyinza obulala buva eri Katonda obutali bw'abantu temukiraba mutuufu bani kubanga abantu b'ebyobufuzi musajja muzibu nnyo ono musajja sina kye neetaaga ku Museveni kati sina kimwetaaza kugamba nti sebo mpe ettaka nina eryange sina kimwetaaza nti mpe ettaka sebo leero ndi bubi nedda sirimu abo nolwekyo nze njogera obuwandiisi bwange obwaka ku nsi 1998 nga Museveni amaze emyaka 2 ng'ayingidde wano Katonda yamuleeta olwa revival y'ensi mbategeeza mujja kukiraba oba mwagala oba temwagala so nolwekyo President Museveni mutundu ng'ali mu mawanga eyo mu Mozambique simanyi alimu atandise akwataganya ne ba Mandela ngani bana naye mukirowoozeeko naawe oli musajja ampuliriza nawe mukazi gwe ampuliriza ddala agumagezi ago gamu oyinza otya okwatagana otya ovudde mu nyumba yaani okugenda kubeera mukwano gwa Mandela n'abasajja abafuzi b'amawanga eyo mu Afrika eyo erudde eyo mulaba nti waliwo ekintu Katonda kyateeka mu muntu ono kyemutalaba revival y'ensi Katonda yagala revival y'ensi yenzikiriza ya Yesu Kristo etandikire mu ggwanga lino kyekyava Katonda ng'aleeta Museveni wano kufuga eggwanga lino kubanga yasobola nga bwe tukiraba nti Katonda yayita Yusufu yagamba komyawo omwana ng'ategere numufuzi aliwo talina kyagenda kumukola ate era ng'eggwanga talina kyeyamukola kubanga ate yalemwa kutegeera nti Yesu ng'ali mu ggwanga oyo mutabani wa Kerode yakimanya naye talina kyeyamukola kubanga Mukama waffe Yesu yayetikirira nnyo mu ggwanga eryo nolwekyo mbategeeza nti bwatyo President Museveni yajja Katonda yamuleeta olw'ensonga ndala yajja lwa revival y'ensi ey'okuba eteekeddwa ku Uganda nga erina kukolebwa era ebyo bigambo bino byogera ku mulembe gwe sinze mutaddewo nze no mbategeeza basibo ne banywa bampuliriza nze ine ebyo mulimu byokulonda natuuka kubanga nawandiika ekitabo edda 2006 nawandiika ekitabo bakiyita Race of Africa nali ndabuse ngenze mu kuwandiika ku kitabo kya Africa ninkiwandiika nange Katonda simanyi lwaki yamba kukiwandiika nakifulumya 2006 ekitabo ekyo bwe nakiwandiika nintunulira ebyobufuzi nentunula biki era abasebo ne banywa bawandiika sande gyendi namala emyaka mingi nga sironda nga nabivaako era naddamu kulonda nga ngamba nemukozeseza abantu nze kanonde naye nga nkimanyi nti abafuzi bano bemufuna
mu mbirigo mukulwanagana tebijja kukola, tebisoboka. Kufiira bwerere, kubonabona bwerere, enkyate mujulide omulala nenkya mujulide omulala. So amakulu gakyo nti mbategeeza nti mulina mumanye nti President Museveni ono naawe weteeke mu kifaananyi weebuuze, omwana ali Ntale nawulira nti yayita ba DP, simanyi ba DP bajje bakole olukungaana Ntale. Omwana wa siniya babaddewo wano mubalabyewo, omwana wa siniya ng'akola ebintu bifana bwetyo, nayita abakulembeze byobufuzi kujja kusomero. Bana omwana jjukira ava mu kiraalo eri munte mu busa, nawuli agamba nti naye musawo nti yazalisanga nente zewaabwe. Amakulu kakati omuntu wenje yeeno mumusuubira kubeera n'amagezi ago galina okujjako abantu era ye mukama waffe yasanga obuzibu mu bantu ba Isirayiri ng'abantu bano tebategeera. Yabagamba ebigambo bingi ebyo bazitowerera nga bagamba naye temutegeera, mwina amatu naye temuwulira, mwina amaaso temulaba. Bannayuganda mwetegereza musajja ono, mumwekanyani, mumutunulira, nimumanya nti omuntu ono kusinda ku byafaayo n'obuzajja mwabwe. Amagezi gano gemulabye gayoleseza kuva bwe yali muto okutuuka n'akomawo n'abatanzania, manya n'akomawo n'abatanzania, n'abatanzania n'ajja wano n'agenda mu bufuzi, anaaliko Museveni ne Binayisa mu gavumenti muwanga ne Museveni mpaka Museveni agenze mu nsiko wane Luweero wano wetuli wano ayingidde mu makati mu ggwanga awangudde, bonna bayekera, bonna baali bawekera gavumenti, bonna bazinzeeko. Banna ebigambo bya Museveni bwete bwetambula. Museveni amagezi sigage, magezi gava mu ggulu ga Katonda, yamuleeta waliva ebwensi. Nkyogedde bwete bwe kiri. Kyemba mbagambye nti nze ndi mulimi era nze mubayigirize siriimu, era sinoonya wadde bwali siwaana, sina kye mbwagaza. Naye nawandiika 1998 nga Museveni amaze emyaka 2 nga atudde ku ntebe. Mwaligambe nti bamugambye nedda. Ebiwandiiko byonna nobwojja wano webiri. N'ekyo mbasebo ne banyabo abampuliriza, Uganda eno ggwanga ddonde. Abanaddiini abali Kampala abali mu ggwanga temwabiwulira ku ekyo, temukiwulirangako abakulu ng'abo, abo bonna bakayanja, abo bonna baserwadda, abo bonna baserwadda, temuwulirangayo nti revival y'ensi yakutandikira mu ggwanga lino. Bano banaddiini abaprotestant abakulu mu myaka temukiwulirangako ni revival y'ensi yakutandikira mu ggwanga lino, temukiwulirangako okuvayo mu 92. N'ekyo President Museveni lwansonga nti kubanga yakizuula nti Katonda yakiraba nti Yusufu bw'aleeta omwana namukomya mu Misiri, omufuzi aliko tajja kumukola bubi. Ne President Museveni yagumidde amadiini, yagumidde amakanisa, yagudde entalo nange kenyini buwandiisi bwange yabugumidde, kubanga kyabadde kizibu nnyo omufuzi mulala kugumira obuwandiisi buno. Ebiwandiiko bibadde bingi nga bitwala ekisawo mpereze ebiwandiiko mu mawanga, ebiwandiiko nga waliwo olwensobola kutwala ebiwandiiko nga mu Amerika okama okugenda ebiwandiiko ebiwera 10. Bira bigenda mu Bulaaya, bira bigenda mu Asia, mu Australia, mu mawanga ga Africa. Mu Uganda okanga mpereza abantu basuka abatali wansi w'ebikumi 4 banaddiini n'abasumba n'ababulizi b'enjiri. Naye mbategeeza nti ebyo byonna teri gavumenti yali esobola okubigumira. Bano ba intelligence bali badde banjoolawo dda, nibaga nti kigendererwa kyo ki, ekigendererwa kyo ki kyogendera ku bintu byowandiika. Naye Katonda bw'atyo aleeta Museveni ng'akimanyi nti tajja kukola bubi omwana Yesu. N'ekyo President ono amagezi gakozesa, amaanyi g'alina sigage nedda. Oba kitegedde oba likitegeera, saagala mugambe tya ndowooza nekyemwetaagako nedda. Nedda. Sinze muntu bwagamba nti omuntu anti saasuza enjala, sibulwa wensula, sibulwa kibanja, sibulwa ttaka, ebyo byonna mbirina. N'olwekyo
President Museveni simwogerako bali obufuzi bali bakukibaka nti omusajja alabika. President Museveni amagezi galina n'amaanyi galina sigage Katonda yagiteekawo olwa revival yensi enkyukakyuka yensi y'ebyomwoyo erina okutandikira mu Uganda. Mbategeeza nti mwogere n'abasajja abakulu mu myaka ababadde bali mu byamadiini bajja kubategeeza nti bakiwulirako kyenjogerako. Ate si ba Uganda bokka naye n'abamawanga amalala bangi. Waliwo mukulu akulira ekiwayi kimu kya Pastor Serwada yali akikulira wano Mubende. Bwe yatuuka wano nimutegeeza ebikwata ku revival ku nkyukakyuka gye okubeera mu nsi, yangamba nti wayi abantu bayagamba bave Rwanda ne bamugamba nti revival yensi yakutandikira mu kitundu kino Mubende. Twali tukyali mu Mubende mu kiseera ekyo. N'omulala yategeeza nti omuzungu abazungu bave bweru ne batuuka wano ne babategeeza nti bafuna okubikulirwa ni revival yensi yakutandikira mu Uganda. Eggwanga Uganda temuli banange temulitwala bwe mutyo bbanga ddonde Katonda yalironda. Era abaseewo ne banyabo waliwo okulya ggi n'ofiirwa omuwuula ate. Uganda kyeweebwa kinene kusinga ebyobufuzi ebiri mu Uganda. Yaweebwa obugagga. Katonda yayiwa Uganda obugagga obusinga bye mulaba, okusinga Amerika n'amawanga gonna. Mugobere obuwandiisi buno mubwekennenye, mwetegereze ebigambo ebirimu ddala bya muntu. Bwa bya Katonda mulina okubikwata kuba mbategeeza bw'obanga muteera bya Katonda mubikwate, bwe bate mubikutte obuzibu buli gye muli. Kubanga nze mbawulira nga yaweebwa okulaga nti ekizibu ky'ensi kiri mu nzikiriza. Obulwadde bwonna bwemulaba buluma bannayuganda byonna biri mu nzikiriza. Enzikiriza n'obubali badde obwavu nja kubusomesako mu maaso eri. Obwavu bw'amaka mu Uganda, obwavu bw'amaka mu mawanga ga Africa, obuzibu buliwa. Amadiini n'amakanisa gayina kinene kye gazanye mu kulabika n'abaavu beeyongera mu mawanga gano. Kubanga sente zaliyambye abaavu singa enjigiriza Yesu Kristo yeyigirizibwa mu madiini n'amakanisa. Zino sente zoraba zibawa abasumba n'ababulizi b'enjiri manya n'abanadiini zaali badde ziweebwa baavu na beetaaga n'okuwa ababulizi b'enjiri abali mu ngendo kyokka. Naye kakati nsi imaamiddwa abaana batamanyiddwa gye bava mu byawandiikibwa tebalimu. Mbategeeza nkyogera nga sikiruma muppuko wa Pawulo yagamba nti bwe nivaawo emisege mikango gya kuyingira mu kisibo. Mukama waffe Yesu Kristo bw'atuuka yagamba nti abansooka baali ababbi era banyazi. N'olwekyo abannaddiini n'abasumba bali mu nsi kati mbategeeza nti bakyala kimpadde nga balala bonna, kubanga esente zebasolooza ku bantu Yesu taziregiranga mu ndagaano y'empya y'ekisa nedda. Bayibuli gye tulina, gye mulina, gye nkozesa wano. N'ekyo bintu byonna byononese, ensi yonna eyonoonese lwakukyamizibwa kw'enjiri ya Yesu Kristo okuli mu nsi sokera mu Uganda. N'ekyo Uganda ebuwandiisi ddagala likaawa era banaaligumira okuyimira Katonda yenguleko okukwata emikisa. Naye abantu bangi kyogera nti Mukama waffe agamba abantu abo bawandiisi. Ekiri mu Matayo essuula 23 agamba bw'ati, mulyoke mutegere nti omulimu gwe naweebwa si mwangu. Omulimu gwe naweebwa si mwangu n'akatono. 23 n'olunyiriri olwasatu mu nnya we tuba tuva. Laba Mukama waffe Yesu agamba nti laba kyenva mbatumira bannabbi n'abamagezi n'abawandiisi, n'abamu ku bo mulibatta, mulibakomerera, n'abalala mulibakuba emiggo mu makuŋŋaaniro gammwe, mulibayiganya mu byalo byonna, mulyoke mugirwe omusaayi gwonna omutuukirivu ogwayiika ku nsi, okusookera ku musaayi ogwa Aberi oyo omutuukirivu okutuusa ku musaayi gwa Zakariya
omwana wa Barakia bwe mwatira wakati wa yeekaalu n'ekyoto. Batono nnyo abagenda kuntunula bulungi nibaga nti muntu aleese obuwandiisi buno okununula ensi eno. Ku by'omwoyo abantu bali mu nsi bafune emirembe, era mbategeeza nti ensi yeetaaga kubeera ng'ekkanisa, abakkiriza Yesu Kristo bateeka okubeera ng'ekkanisa eno nga bwe yali. Ekkanisa eno nga bwe yali eri mu Bikola bya 9 3 mulimu awagamba nti awo ekkanisa yali mu Buyudaaya bwonna ne mu Galiraaya ne mu Samaliya neba n'emirembe ng'ezimbibwanga era ng'etambulira mu kutya Mukama waffe ne mu ssanyu ly'Omwoyo Mutukuvu neyeeyongera. Kakati ekkanisa eno eggwanga lyonna, mawanga ago n'eggwanga lyonna libaba n'emirembe ate nga batambula mu kutya Katonda, biri luddawa mu nsi eno kakati. Noolwekyo mbategeeza nti revival y'ensi bwetyo yakutandikira mu ggwanga ino Katonda ng'ateekawo ekkanisa y'oluvannyuma. Yesu Kristo gy'ayinona etaliko bbala wadde lufunyiro. Obuwandiisi buno bwe bugitegeka. N'ekyo baseba n'abanya bampuliriza, abanaawulira, abanaalaba, abanaawulira vidiyo yange eno, vidiyo zange, baseeyo omwoyo kunoonya noonye endala eriwa obwaka bwonna musobole kubufuna ate mugumikirize, kubanga walala osanga njogerera ku ssaawa namba buli awo n'ogusingako, naye mugumikirize mpola mpola. Ebigambo byange bingi naye mulina okubikiriza, mulina okukkiriza kubikema, kubyekenenya. Mujja kusanga nti no revival y'ensi yeze mu Uganda ng'obunabbi bwe bwalaga. N'ekyo mbadde mbategeeza nti President Museveni aliko kati avuga ggwanga lino bawoza myaka 4 kakati yo si bibye teyali bisobodde. Ebyafaayo bye n'obuzanwa bwe tebusobola amagezi ge n'amaanyi ge galina byonna bivudde eri Katonda kubimuteekako, kubanga revival y'ensi yakutandikira. Kubanga ekyo Mukama Katonda yakiraba, yali akirabye okuleeta obuwandiisi buno, yali ategedde omukulembeze azze mu ggwanga gw'ayagala obuwandiisi buno butambulire mu kiseera kye. Ekyo okubuzibu bwe tulina nti abantu bali mu madiini balinga boolaba bafuuka bikonwa. Abali mu madiini n'amakanisa gali mu nsi kati gafuuka bikonwa. Ebya Katonda tebibalimu, era n'obwoleeta ebya Katonda wakiri awuliriza bya Sitaani. Kusinga omugolezi w'amadiini n'amakanisa bw'awulira obuwandiisi buno ayagala kuwulira, agamba bifuna sente nafunamu sente. Naye bw'otuuka ku Afirika mulimu sente, tunafuniramu wa? Baseewo ne banyabo nze ayogera nammwe emyaka 36 nze nnima nenteeka mu buwandiisi buno, era ebiwandiiko bingi. Nawano wenyini ku nyumba y'obuwandiisi eno kwendi era kwenjogerera, mbategeeza nti ebintu byonna bikoleddwa, ennimiro yange yebikoze, ennimiro yange yeyabirira. Nze nteekamu sente n'essanyu eringi, nimpandiika ebiwandiiko nimigabira bwereere, ninjogera kati wenjogera wano byonna byabwereere eri omuntu yenna. N'ekyo kati tutuuka mu kiseera kati nga tewali muntu mu nsi muno asobola okukkiriza kuwulira enjiri nga tafuna sente, tasobola takola omulimu gwa Katonda nga bwolaba Pawulo gwe bakola. Pawulo bwe yakolanga n'akola n'emikono gye okufuna bye yeetaaga n'abantu bali nabo. Eyo njiri yagenda teriiwo kati. Enjiri eri mu nsi yaba nfuniramu wa? Kyeva nti yakyama nebula, bakyama ne babula. N'olwekyo mbadde mbategeeza mu vidiyo eno nti Uganda ng'eggwanga lyalondebwa Katonda, Katonda okwesigamyako enkyukakyuka y'ensi eby'omwoyo. Era mbategeeza nti President Museveni mwongere kumwetegereza, mwetegereze ebyafaayo bye n'obuzaaliranwa bwe, ye muyigirize nnyo nnyo ali awo. Temulaba nti amagezi gaba walala.
amagezi ge gava walala amagezi ge sigamu amanamanyi ge sibya mu nsi muno nedda kubanga kakati goli mu Uganda ye Museveni okukumanya mpozi ng'ofuuseyo mupiina ategeera nti yemupirogi naye kakati nga nze ali mu kyalo wano saalwana naye kakati yali kati amanyi gwali yabampuriza bangi tabamanyi abawulabuulizi nabalala abalaba ku gundi kuki amatakolagana nabo so kyendeeta ndi Museveni mu kirowooze ovudde mu yabaffe ovudde mu Uganda mina azze wano Museveni agenze mu Tanzania ye Nyerere yamumanya ngani president mulamba w'eggwanga kwetemulaba nti waliwo Katonda kyalina kyateeka ku muntu ono avudde awo agenze eri mu mawanga malala Africa eri mu Mozambique wa Museveni yagendeyo ngani yategereyo ddi abayi ani president amumanya ngani otegeka otya bayekera nobateekera mu mawanga malala bwani wali ani mwana wani katimula nti bintu bino biri mu Katonda najja wano banyuma mulwanyisa abantu ne bakola kisoboka kyonna nali wano ne mulwanyisa president Museveni ngali mu nsiko ono naye n'alema kutuza eggwanga gwe yalizingako olwa eggwanga limaze emyaka 40 eggwanga giyinza kubanga giri 38 ndowooza erudda musonyoko kubanga bwobala kubanga obuwandiisi buno bukka ku nsi ebiwandiiko kwebiri bikakasa n'abazungu mu mawanga mangi nebiwandiiko kuva mu Isirairi nebiwandiiko kuva mu mawanga mangi bikakasa nti natandika ebiwandiiko byange byatandika okusumba amawanga President Museveni nga amaze emyaka 2 wano emyaka 2 gyali amaze wano n'ekyo sandyagadde wabeerewo ankwasaganya ne Museveni nti Museveni ndowooza mwogere mugambye yali akajja wano buwandiisi bwange ebutandika n'ekyo mukyegendeze ekigambo ekyo mwekenenye obuzaalyanwa bwe mwetegereze ebintu obuzaalyanwa bwe n'ebyafaayo bye mujja kubiraba amagezi ge n'amaanyi ge nga tebikwatagana gwe n'otuuka mu kirowoozi ng'ovudde mu Kenya otuuse wano uze wano Uganda president akumanya ddi akumanya ngani oli investor oli ani Museveni yagenda Tanzania nga investor yagendeyo ngani president alyoka mumenye n'ekyo bigambo ebyo bategeeza tujja kubyana nga tubiraga abaagala kubifuna biwandiiko kwebiri president Museveni amuwandiikako ebiwandiiko bibiri webiri wano waliwo kya 2017 wenagambye nti Bannayuganda muwummule nga nkifunye nti omuntu ono mulonde Katonda yamuleeta kufuga Uganda galina ensonga z'obuweereza buno z'obunabbi buno okulabika nti revival y'ensi isinziira wano mu Uganda n'ekyo bannabyobufuzi saagala mulowooze kino nakiri naye bwe kiri mwekenenya ebigambo byange mukwatagana n'abannaddiini balabe ebigambo byempandiika byenjogera byempandiika mbijja gyendi oba byava eri Katonda bweva eri Katonda ate muwe n'ensonga kubanga ebiwandiiko byange byonna birambise ku vanjiri ku Bayibuli nsanyuka nnyo okuwulira nga mugenda mu maaso n'okugoberera obuwandiisi bwange ku wano Kitongo Kasanda Town Council Kasanda District mu Uganda ate n'okugoberera ku mpuliziganya oba ku social media ebiwandiiko message zange zonna mujja kuba muzigoberera kwa tutandise kukikola n'okuba tubale tunafuna bumanyirivu ku kyo naye Mukama waffe ajja kukitereeza mwengere kukifuna mugoberere wadde entalo ziri mu nsi z'ebyobufuzi ziri mu nsi sidagala lyammwe sidagala nedda era nawe nawandika nga ndaga tibiwandiiko amanya entalo z'amadiini musonyiweko entalo
entalo z'ebyobufuzi ziri mu nsi bizinesi y'amawanga gakola ebyokulwanyisa gegafunamu era kyeva mulaba zeyongera bweyongere entalo z'ebyobufuzi ziri mu nsi bizinesi z'amawanga gakola ebyokulwanyisa bafaanana nga batunda ekezi z'abafu abantu bwe batafa tebafuna sente kyekigenda mu maaso kubanga enzikiriza Yesu Kristo ku nsi mbategeezeza enjira Yesu Kristo ku nsi teriko muteeka okuzibuka maaso kyova mulaba teri mirembe mu nsi teri mirembe mu mawanga teri mirembe mu maka g'abantu kubanga enjira Yesu Kristo ku nsi teriko njogera nga kumpi ninga jawula naye mujja kubanga mufuna obuwandiisi bwange wano Kitongo no mu video zange eziriwo niziddako mwebale nnyo okusaayo omwoyo